Omulimu gw'okukuza kosa n'okulabirira abaana si mulimu mwangu naddala ng'oli single mother. Ku mwalo gw'e Kasenyi ogusangibwa mu Ntebe municipality gy'osanga nakazadde gwentumye ekisa kya Mukama Aisha naye ng'amanya ag'amatuufu nga sirikidde olw'ebigenda okuddira by'onoowulira mu alipoota eno ebitawoomya nakabululu. Kisa kya Mukama Aisha wa myaka 28, mukyala mugisu, wanzaalo nnya nga mulimu n'abalongo. Byonna by'ogenda okuwulira byemu ku ebyo banakazadde mu Uganda bye basanga wakati nga bakuza abaana baabwe ne bafundikira nga bakoze okusalawo ku kyamu okuviirako ezzadde lyabwe okuzaawa nga likuze. Alipoota ya leero simpoomu kyala kisa kya Mukama akola gwa kwetunda kyokka nga mu nju mwasula mwaleeta abasajja ne beesoga akaseera k'abakulu nga n'abalongo b'ab'emyaka 4 balaba naye nga banoonyeza kyakulya. Katutandikire wano kisa kya Mukama. Taata w'abaana bano aliwa? Taata w'abaana abo nayawukana naye sirinayo wamu. Anze nayawukana naye nga ndi lubuto lwa myezi 4. N'alagawa? Simanyi gye yalaga naye nze ndina abaana bange. Mwali mubeera ludda? Bulenga Mityana Road. Njagadde okumanya Aisha ku myaka gye atuuka atya waali? Otuuka otya wano? Okutuuka wano nina embeera gye nayitamu kale nga mmaze okuzaala okubonaabona kale ng'embeera y'ensibo ogimanyi. Ne ntuuka nenemerwa nengenda nembeerako eyo ku mazzi n'okwandibadde okukomawo nga ku mazzi naye tebigenze bulungi nenkomawo nensalawo okubeera wano. Ku mazzi wa? Bufumira. Wali Bufumira. Abaana bano waliwo bwazaalira wano babona abazaalira? Abaana bange bonna ne bazaalira eyo Bulenga. N'abalongo bo Bakiga nabazaala musajja Mukiga Tugume Benoni. Ali ludda? Simanyi gyali. Ogezaako munoonya? Nagezaako naye famire yenjimanyi naye abeewaabwe nabo baalemererwa. Twasembayo wulira nti aligomba. Tubuulire wawooli na kikyokola ng'omulimu? Wano ndi Kasenyi. Kolawo ki? Wano njiya ng'omuntu okufuna ekyokulya. Njiya buyiiya. Ekigambo okuyiiya kigazi oyiiya ki? Nze wano neetunda saagala nkulimbe. Oluusi ekyokulya newe kiba kibuze era mbeerawo n'enguma. Weetunda wa era otya? Kigambo ky'ombuziza mwe. Kubanga si kiwanvu kuba twagadde okukimanya okikola otya. Bambi ekibuuzo kye mubuuzizza kiringa ekyagala okumuyinza naye oluvannyuma atubuulidde. Kati ng'omuntu yenna mu nsi bw'olemererwa era osalawo n'olaba ekinaakuyamba. Kati nange nasalawo era nali nzize nga noonya ssente kugenda waffe Embaale nenzija wano landiroodi wange bwe yampa ennyumba n'angamba ddeyo emanju naawe otetenkanye nga bawala banno. Njagadde ayongere okunnyonnyola mabujje gennengeddeko agabeezaawo atya. Kakati wano olinawo abaana ameka? Ndinaabo abalongo na Katone 2. Ekibaliisa, ekibanywesa, buli kimu kivaawa? Era kiva mu nze ssebo. Newe mba nemereddwa era kikakata ku nze. Kati okwetunda kuno kya buli lunaku oba? Kibeerawo buli budde bwonna. Akuba kati embeera yakyuka abantu tebakyalabika. N'akasente tekakyalabika. Naye eri emabega we natandikira ali nsobola ofunawo 10 nga sobola nakusiiba njala. Omaze ebbanga ki nga weetunda? Kati ngenda mwaka mulamba n'ekitundu. Kisa kya Mukama tubuulire abasajja b'obeera nabo mu kikolwa bo bavaawa? Kuba eno enkambi bwenyitunuulira nnyimpi gyeba ne gyekoma. Abantu b'obeera nabo bava buvi bweru ne bajja wano oba bamukitu? Abamu baamuno, abalala tulabira oba batambuze ng'abantu ne bajja. Naye kati nze oluusi engeri gye nina abaana abantu bantya. Abasinga bagamba olabika oli mufumbo, olina kazadde naye nembeerawo ng'omuntu nentetenkanya. Twagadde okumanya kisa kya Mukama ono abasajja bw'abafuna abatwala wa? Ogenda okwetunda ogera n'abaana? Nze wane wange wembeera wenjiyiza. Omusajja omuleeta mu nju? Era muleeta wano kuba wempangisa. N'abaana nga weebali? Era weebabeera lwakuba nti nayawula bwawuzi luumu nenjawula ne mbawulira ekisenge ekyabwe n'ekyange. Wayawulamu naki? Na Katene. Abaana balina emyaka emeka gino? Bawezezza emyaka 4. Abaana abo bakoserwa nnyo obulamu bwabwe olw'ensonga bye balaba bye bawulira n'ebimu bye bawulira obuwulizi babikozesa emisana nga bali mu bannaabwe. Oluusi bwe tuba tutambula ogenda okulira ng'omwana akubyewo ogugambo ogunene tolinga tusonyiwala ng'abaana abato bawugira ebigambo ebyo. Emboozi ya kisa kya Mukama
ekyali mpanvu. Ekitundu ekiddako kirindirire atuuse n'okwoza ku mmunye ng'atunyonnyola obulumi bw'atuuseeko mu kwetunda, ngeri gy'akuzaamu abaana n'engeri gye yafuna akawuka ka mukenenya ku myaka gye egy'ekivubuka. Nze Martina Amayeko Kigongo akuŋŋaanyiza emboozi eno ku lw'ekitongole ky'amawulire wano ku Radio Simba.